عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صل على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. tubibaza wa khalifa tubibaza ni mukadde waffe tusubidde omulyango gwa kiyamu Sheikh Abdallah Makasamu Empima kirize tebiwoma bigwa byokya. Mukolo guno gwatandikiddwa mu biseera era obudde bwe tulimu twalowoozezza tunagufundiikirira era mukkirize nti ebisigadde biwayirowoozezza ebyali badde mu mukolo guno ate obaoliawo omwaka ogunaddirira saba Allah atuwangaaze. Kirabika se mukama wange omugenyi omukulu mukolo gwetaga gubeerengako akasiki tusule wano ebisinga tusobole okubeera nti byonna tubimaliriza. Mukama wange omugenyi omukulu omukolo guno twegattiddwako Director w'essomero lya Amirul Mu'miniina kuva e Buddo sebo okusaba mukama wange otole essalaamu omugenyi omukulu abeere nga akulaba. Omuzindaalo guno bwe ngutta saagala kuddamu gukwata okuggyako nga mpita mammere era wano wegenda okugutwala oba wegenda okuyita kakasa nti wekiba kirango kyonna ekyaliyise mu biseera bino wekiba tekiyise kati tekijja kusobola kuyita gye wejja. Mukama wange ndagiddwa Director w'essomero awamu n'abasomesa okulanga ti tiketi Director nga bwe yakikonyeeko nti abayizi baffe beetabye mu mpaka eziri ku Delta TV. Tiketi weziri wano buli tiketi ya $1,000 weeri. Omuzadde n'abaagaliza essomero lino n'abayizi baffe okubeera nti weetaba mu nsonga eyo tiketi weziri. Sheikh Abdallah oyo mukulu azirina tiketi ya $1,000 okubeera nti naawe obeerawo ng'olaba oba otabuliro insha Allahu taala. Kkirize se mukama wange omugenyi omukulu pite kadde waffe Director wa da'wa Sheikh Salim Mubiru ajje salaamu ye ajja gifundikira batuyitira Supreme Kadhi akuyite sebo obeere nga omumawumba.